Abatuuze mu disitulikiti y'e Lwengo balaze obwennyamivu ku ngeri emirimu gye gikolebwamu mu kitundu kino. Bino babitegeezezza akakiiko akavunaanyizibwa ku kulondoola ensimbi okuva mu woofiisi ya pulezidenti ne bennyamira ku nkola ey'emirimu eyagadiba engalye. Tuleme kutunuulira mu lubuto omwana yazaalibwa dda, tukuze omwana atugase. Akakiiko kasookedde kya Sonko mu ggombolola y'Ekiseka e Lwengo mwe kalambulidde amazzi agaateekebwawo gavumenti ku bukadde obusoba mu 9 wabula kizuuliddwa ng'amazzi gano aga irrigation okuva lwe gaateekebwawo tegakola. Olw'ensonga nti amazzi ago tegatambula ku nnimiro z'abalimi. Kale no bwe gaba ng'amazzi ago ganaatugasa ffe ng'abalimi, lusaba gavumenti buli gwe kikwatako batuyamba amazzi ago gatambulenga bwe mulaba aga National Water bwe gatambula. Yeke baati ne bagwayo munda ne bajjamu ebintu kufulo ne bazisala mu byonna kirabika baabitubbako munda kuba tetulina tewabadde security. Abalimi abaweebwa amazzi gano n'ekigendererwa ekyokubayambako okufukirira ebirime byabwe batubuulidde nga bwe balina okusoomozebwa nga baagala gavumenti ebayambe. Ekyeya kitukosezza nnyo kubanga n'amazzi ge tukima era ku kisaalwa eri okufukirira emmwanyi zaffe n'okuliisa n'okunywesa ebisolo byaffe n'enkoko zaffe tukozesa ssente nnyingi nnyo okukima amazzi ago. Pulojekiti nti yakola ate ne minisitule n'egivaako ate ekibi ate kya buswavu minisitule yatandika oku implementinga pulojekiti eyo disitulikiti y'e Lwengo nga tegitaddemu nga terina mulimu gwekola ku pulojekiti eyo. Akakiiko era katuuseeko ku katale akazimbibwa gavumenti embiriizi nga kawemmenta obukadde obusoba mu 2 kyokka nako kabaddeko ebizibu ku ngeri gye kaakolebwamu. Kigambibwa nti mu midaala gino abakozi ba gavumenti abantu baabwe be balinako ennganda n'ab'ebyobufuzi baagigaba nadda. Naye ezo 297 baazikolera wamu ne rufula ey'ekinoni kakati ne rufula tugenzeeyo omulimu gwawedde n'akatale twasanze nako kawedde. Akulira abakozi mu Mbiriizi Town Council Moses Nsereko Sebuliba atubuulidde nga gavumenti bwe bawa ensimbi entono ddala nga kibakalubirira okutuukiriza ebyo bye bandikoze. Sente ezijja okukola emirimu zikyali ntono. Kati service delivery nebeera ng'enafuwamu. For example, financial year ewedde ensimbi ezikola enguudo first quarter teyajja. Ku bukyafu obufumbekedde akabuga ka Mbiriizi, Nsereko atubuulidde ng'ekitundu kino bwe kitaggwamu mazzi nga kyongedde obukyafu abantu bwe bamansa wabula naawe obweyamo nga bwe bagenda okulagira abantu okuyonja buli we babeera. Kati amazzi tegakala, buli kiseera wabeera wabisi. Ensonga lwaki ogiraba gibeera gikulukuta, naye nga tugezaako era akawungeezi ka leero tulina okukakasa nti buli omu alongoosa waayo. Patrick Ediruma okuva mu kitongole ekikessi yakulembeddemu akakiiko kano ku lwa minisita omubeezi avunaanyizibwa ku kulondoola ensimbi Beatrice Akero. Wabula omubaka wa pulezidenti e Lwengo Ime Kateera ategeezezza nga bwe wabaddewo obugayaavu mu kukola emirimu ate nga ensimbi nnyingi ezaateekebwamu. Tusanze ate nga waliyo obukyafu ate obukyafu mu migga ya town ekyo nga kiraga nti buno bulajagavu bwa town council leadership. Olunaku olw'enkya akakiiko kakubeera mu disitulikiti ey'e Rakai. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.